Waliwo abaka betumanyi nga 26 bali ku Dr. Besigye kubanga bali bakimanyi yajjo batwala mu parliament era n'abayamba era 2011 ne bayene Besigye 2016 ne bagende wa amama Mbabazi kati faces ezimu ziri ne muto wange Kyagulanyi bagenze wa Kyagulanyi mwe abanda mwenna abanda besawa zino zindi wa people power ekyo kankibabuulire fe twatandika people power mu Uganda omuntu yatandika simu ka Uganda yaba yatandika people power abantu kweddiza buyinzi nze nali ne Kyagulanyi mu kunoonya akalulu ekya Dondo mbogeza with authority 99% ku bantu aberimbika ku Kyagulanyi baagala lutindo lubazaayo mu parliament ku ntandikwa tebaaliko tebaliyo waliwo banzale kasangati reka nze mbikwogerere mukulanga BobiWine nga anoonya akalulu akamutwala mu parliament nakwewunya obuzira ono ye yasooka ku kituuti n'akwata microphone Gashumba ono gwe mulaba ye yamulangirira n'omukuutira byalina okukolera abantu n'omugamba teyerabiranga abantu abo bonna bamuliko kati tekwaliko n'ogu kati kankwongera ekirala bano baaliwa akalulu ka Kyagulanyi ekya Dondo twakanonya nze omubaka ono gwe bayita Kasozi tewaliyo mulala ne Kyagulanyi lwalayira mu parliament parliament yonna nga yagala yimire naye nga alayira wulira Kyagulanyi essaawa zino bana amalindirizi gonna agamutambulirako bakimanyi nti Kyagulanyi yayina eddaala lya 2021 libazza mu parliament tibafaayo binaava ku bwa pulezidenti omanye ekyo tebakyawula tibafaayo bo kyebafa tuzzeeyo tutya mu parliament kwambala bukofiira bumyufu saati myufu kubeera ba people power naye nga deep in them ze kyewunyisa Abasinga njogera nabo deep in them bamudespisinga so bamukozesa bukozesa afuuke ki bafuuka bakakakungeza njagerabira the same way ababaka opposition badde besiba ku Dr. Kiza Besigye mubamanyi bulungi abamu ne babuukira ne mmotoka Dr. Kiza Besigye mwali TV zibala ne befulanga na baba wambe nti police basibye so mwabanda besaawa zino fenna bagala change mu Uganda fenna bajagala obubi ennyo bano abeesibye ku Kyagulanyi tebamwagala baagala maanyi gayina kubanga amazima gali nti amaanyi agalina kevi amaanyi agakola ki agayina era nze nsaba nnyo Allah ajjayo enjuba mpangazi paka 2021 ate nkyaliwoza emyaka emirala ngaaga abiri tata wange yangambye nkyaliwo emyaka emirala oyogerera namuzimu tetuyafa tata nga alina assignment ziyangambye zenyina okutuukiriza before you die anti bamudeployinga mu Air Force so amulira so kyengezako okugamba nti kikulu nnyo mwegendereze lwaki bonna abatambulanga ne Besigye kati bali ku people power lwaki abatambulanga ne Besigye be bamuvuma kati bo Besigye aweddemu naye ate bakugamba nti atwegatteko ate yagwamu ate aweddemu ate awegatteko mumwagazaaki so gwandaba essaawa zino mu abavubuka wagira buli kyowagira naye nkwegayiridde keera ku makya ohasonenge obeeremu n'akantu akavaamu Franka kiwerabidde abantu bano olese ekigambo kikulu nnyo point nkulu nnyo mu gundi ya leero obayise ba users okimanyi nti okusooka balinga bagenda mu parliament nga bagendera ku maanyi ga kabaka okitegera kati kabaka bakyamwogerako munsindike ngende nwanirire ebyaffe munsindike ngende nsabe ebyaffe munsindike nwanirire federo kabaka ne bamuzzawo kano Katikkiro Charles Peter Mayiga buli lwakutaano teri muntu yayogeranga ku federo nga Charles Peter Mayiga ku CBS yainanga program naye kakati maama oba federo bagituwa simanyi ndamumpulire oba federo bagituwa sikola ki tomanyi nange simanyi akitegedde kubira mukama engalo bana abantu mu buli sekita ababaka mu Uganda tibalina njawulo na bano ba fake prophets oba ba pastor bonna bayuuza ono pastor yakuyuzinga n'oleka ekimu eky'ekkumi pastor bw'aba ayagala ssente muzimusondera gwe bwe yala ssente tukusabire otegedde ye talina katonda azimuwa mumuzisonda naye nze katonda yanamanya bwazindeetera kyovula baneebaza nze Yesu eyantandikiza Vatican sisobola siyinza kulokoka sisobola kubanga ate ne Yesu bwe yali agenda mu ggulu ebisumuluzo by'ensi yabikwasa Petero anti omumanyi Petero n'abikwasa Pope
kitegeeza nti ebisumuzo by'ensi yonna ffe tubiyine Vatican. So mbeegayiridde mubeere serious. Ffe twatandika people power. Me. No promoting a Kyagulanyi nga tebalabikako. Ulindako nga bukedde new vision Kyagulanyi muyita munyu wanjaga. Nga tewali mawulire gaagala kwogera ku BobiWine. Bamuyita munyu wanjaga. We were there for him. So we know the users. Yes. We know the users. Yes. Bana Abasinga bambi bana bawagira people power. They are genuinely right. Baagala enkyukakyuka. Yes. Naye buli muntu gwolaba nga kansala ayimidde ku tiketi ya people power, chairman wa district Babaka tayagala people power, ayagala ddala erimyufu limufuule kyayagala. Katubabuulira amazima wali nkubale tebagaagala. Katubabuulire kino. Abasajja bano abali okumpi ne Kyagulanyi. Bwe mubanga mwogera bwe muti. Mwatu bamulengeza balabanga tasobola privately bo benyini these are ekigambo kijjeewo ekyo they are users bakozesa mukozese boogerera ddala amazima ate kankubulira abamu bagenda ne muba Kyagulanyi baavuganya nabo ne babyogera nti Kyagulanyi tasobola ne munange yaaliwo abantu bonna abavuka gwe baagala tuvalaba batekako obukofiira naye tebamukkiririzaamu nti asobola okulembera eggwanga lino. So abavubuka mwebala okwebereramu naye ku njuyi bbiri politically ne mu byenfuna mwekolerere. Abavubuka mwenna abandaba mwongeremu ku maanyi. Buli andaba yina wa people power amaanyi gakyabulamu. Bano abasajja tulina obateekako amaanyi agakyakazito. Sina kazito oba amasanyalaze gano amasanyalaze agasima kopa. Wenna wooli tobuuza ki BobiWine oba people power kijja kukolera gwe kiki ogikoledde. Yes. Chicho gikoledde mu demanding for answers. Toddawo n'owagira buwagizi nga tomanyi kyokola ki kyowagira. But in summary these are users. Tunuulira omubaka yenna oba weenaalemu oba weefudisi oba wa DP bwe yali ne bwali kaakati ojja kwewuunya. Franka nga ntwala ku mulamu omulala ogusembayo nsaasidde Dr. Kiza Besigye. Nze nakyazanga Kiza Besigye by the way baggalawo lady eyo nali mukyaziza 2 days ago. Abantu Kiza Besigye be yayamba okufuula kye bali okufuuka kye bali setaani ali mu byobufuzi bannange abantu temwandivudde mu Kiza Besigye mbeegayiridde mwandibaddemu eddiini bayibuli ezo ze mukwata nga mulayira mu parliament mwandijjukidde Kiza Besigye be yagulira emmotoka be yawanga sente za campaign okutegera erinnya lyokka ne bamwerinaanya okutegera nga bwajja ku platform yaabwe abantu bamuwa akalulu okulaba kati nga mwasala eddiiro ne mumwabulira ne mukukuta abalanga ne balooya okutegera emisango mu kooti abayamba okubasasulira obukafiiri obuli mu politics w'abannanfuusi bano ne mugende wa BobiWine Kiza Besigye tebakyamutegeera ng'omuntu. Abasiraamu bagamba muve ku mwana Adamu. Mwana Adamu muliba. These are users. Kino nkyogera with authority. Singa Besigye tabadde mu politics we Uganda. Singa Yoweri Museveni yali tayalingana dda atya. Omuntu successfully atadde government eno kunninga. Ebere answerable ku bannauganda ye Dr. Kiza Besigye. Ekyo kyakikoze. N'enkyukakyuka entono ze mulaba ezikoleddwa mu Uganda zikolebwa Besigye. Abantu bayise mu ngalo z'omusajja oyo. No, I know. Ababaka abali wano besaagala kumenya mannya gammwe ate mwemanyi. Njagala ba mwadisagulinga naye ne mu respecting. Nze Besigye mukwano gwa. Listen. They never disagreed with him. Mululu gwa basala busazi diro ne badde eri yabakola ki? Ate Besigye abamumanyi bakugamba ya partinga ne Yoweri Museveni in 1991. Besigye yasemba kubeera minister wa internal affairs namufuula political commissar mbu yali ayogerera ya Makerere University Nyerere nga gyali Nyerere nawoninga Yoweri Museveni tyono omwana mwegendereze fire power Besigye ati ekirala n'ekyamudeyo musome mu baganda bange abali mu people power abamu. Besigye yali minister wa internal affairs at 27 mutunulire nga alayira yali ayogera nammwe bemwogerera ku press conference mbeegayiridde ulira Besigye kyafembayo kimanyi ne bamulikollinga mu magye prime minister Kiseke biseera byali prime minister namuweereza ebbaluwa emusindika ebbombo ne bamulipullinga mu brigade
Amadi Brigade Masaka okuva olwo basically okuva 1994 Besigye tabanga mu government okuva 1994 yonna abisanya na musajja naye mpulira ennaku envuma gye bavuma omusajja ono oba bavumye Besigye oluffe ate BobiWine kino nkikugamba nga muto wange bw'otooveeyo n'olistraining abantu abadimininga Dr. Kizza Besigye kye bamukoze essaawa zino kye bagenda okukukola Gashumba oli nabbi tereza kamera doki muganda wange BobiWine bw'otavaayo kuvumirira abantu badimininga Dr. Kizza Besigye kye bamukoze nawe kye bagenda okukola olagudde kino njala nkikubuli abanyankole balina olugero lugamba nti bw'okkiriza abaana b'okuvuma abantu b'okukyalo bamaliza bavumye gwe olagudde tewali muntu asacrificingidde eggwanga lino nga kifeeto Dr. Kizza Besigye ekirala kikulu nnyo kino nakirabye mu mawulire kaakati ti Besigye yagambye akomawo nabirabye mu TV ezimu Besigye yagamba kukyogera kyozaako naye mwenna abandaba osobola obutakkiziganya na muntu n'otamuvuma nze sikkiriziganya na Gen. Yoweri Museveni nesimuvumanga in my entire life Yoweri Museveni mu respecting ekisooka nga mukadde wange ekyokuli mu respecting nga president w'eggwanga ekyokuli mu respecting nga a certified general ate ekifembayo mu respecting nga tulina same DNA n'okebera omusayi gwa Yoweri Museveni n'ogwange gukwatagana ate goli mutabani we ate si mutabani we mu America mwana wa jjajjaawe London kati balina enkola bakujjako omusaayi nawe ne bagunzijjako ne bagulaninga emyaka 36 bajjajjabo baavaawo yes Franka togamba Giovanni yafa omanyi lwaki I've interacted nkwanya abawala abahima nina mikwano gyange General abahima Museveni si muhima mucholi simanyi gwangaliye Museveni is not Museveni disagree with him hate him Museveni is a smart person nkolaganye n'abaana b'emmanga eyo mbakwanye nina mikwano gyange ba generali ab'emmanga sikkiriziganya naye Yoweri Museveni naye mu respectinga Museveni tasobola kuba nga w'emmanga ekyo tekisoboka Franka tuyogere ebigambo byenakuleetera okwejjusa ndayira nga ntya Allah sisobola kufuna kiwandiiko court order bamugyeko omusaayi disagree with him hate him he's a smart person there is no way gyosobola okubeera n'abantu mu nsiko emyaka 5 ku siyaasa nga tobasasudde notaba mugezi there is no way gyosobola okufugira emyaka 34 no matter how ofuze otya nga toli mugezi Already wagamba nga he's a genius. Era nze Museveni singa kyali kika kyante nali mugyeko omusaayi nange nenteeka mu nte zange. Yes. Kakize ku kyatwatandikiddeko omuntu ono gweyagala okulwanyisa omumanyi Museveni si muganda wange naye mikwano gyange ab'emmanga omusajja yabajja gye mwali mutasuubira naye ng'ate tabayinaako Luganda. Ensonga eyo njala givaako ndeete kyetusembyayo. BobiWine tokkiriza abantu bannakigwanyizi basookera wa Kabaka nga buli agenda mu palamenti asaba tiketi kulwanirira bya Bwakabaka. Olwo nga Kabaka Ronald Muwenda Mutebi ye high voltage masanyalaze mangi buli muntu agenda mu palamenti munsindike lwanirire byaffe Ssaabasajja sijja mutiririra abantu tebabayira obululu. Besigye bwajja ne bagenda ewa Dr. Besigye n'abateekamu amaanyi kaleji okubazaamu amaanyi ebyensimbi n'abawagira n'ettutumu Besigye yalina ne beegatta ku Besigye nga bayitirako ku linnya lye n'obusobozi. Besigye agabanga jjenje kkalu temugamba nti Museveni agaba ebisente. Dr. Besigye agaba si musajja mukodo. Waliwo be mugenda okuwagira ate abalala bemanyi nga bakodo bazibu ne driver we tasobola kumuwa kantu konna kakulya ne ba house gara wakatalina kumuwa wadde katipu nti amwebaze yasimudde bulungi eddiiro abatambula nabo alya mu hoteli nga bali wagwerwa oba mulindiridde waliwo abakodo ennyo. Dr. Besigye si mukodo yayamba ababaka bayitirivu abayingira mu parliament nga bayita ku maanyi ku ssente ku magezi ku linnya lya Dr. Besigye. Oyo
bamuvuddeko bangi bali wuwo mukulu BobiWine Kyagulanyi ssebo sentamu abantu baleme okukozesa nga bwe bale betrayinga ne badisappointinga ne baletinga down Dr. Kizza Besigye bwe bamala okutuuka ku lujjuliro naawe bajja kukikukola so tukusaba tuzanya politics ayinza okubaamu obutakkirizaganya naye tugamba nti bw'owulira abantu bo nga bavuma baŋoola basooza leka twogere bwogezi kuwakanya kuzimba kuwabula butakkirizaganya naye ennimi ezo ezivuma ezikonjera zeewale njagala kugenda ku nsonga endala eya Dr. Kizza Besigye yennyini amawulire olwaleero empapula 2 ziwandi bukedde kibaddemu monitor kibaddemu bwe tuba twogera ebintu ebyeggwanga situkwootinga bukedde ate si lupapula lw'amawulire bukedde yasigaza kukyamuukiriza abantu bukedde simanya full figure anobye waliwo ebirala waliwo ebintu ebiboozi bino rehema yanjuza buwumbi bwe tuba tuli kootinga nga tulifaalinga we don't refer to bukedde tugirifaalingako bino ebintu by'olugambo that's Bukedde newspaper tebatuka kwogera ku byabufuzi ku level yange twogera ku New York Times tuli quotinga CNN ne tuquotinga Monitor New Vision yali badde mulungi naye yasiru yayononeka ate kikyamunono actually mu Uganda munoze singombozeza olupapula a must read baluyita the East African bwolusoma wali olidde ku luwombo olutuufu olw'enkoko ne kati agamawulire ago nze era sigagula kakati ne bwe ngasanga mu office yo ndabangula biki bifaananyi amawulire abantu ge batatereka for future reference ago tigaba amawulire East Africa tereka ye I'm sure bwe nkagula sikasuula ako kakati bawandise nga bagamba nti Dr. Kizza Besigye by the way nange namulidde ku TV namulabye ngagamba nti sisobola kukkirizaganya na muntu angamba nti nve mu struggle ndekera omuntu omulala n'agamba nti eno struggle njirimu nga sirwaniriramu mwekka ne nange neerwanirira eddembe lyange ntuuke mu nsi mwe ntambulira nga teryaŋŋaana kugenda we njagala struggle tetegeeza positions linda nkakumalireyo olwayogedde bw'atyo amawulire gawandise nti aba people power ne bamwambalira era ne basalawo kampeyini gye bagenda okumukola okumukkakkanya tandikira struggle tetegeeza positions kati ensobi y'abantu bonna abawalana Besigye bo balowooza nti okubeera mu struggle olina kubanga holding office kumwe mwenna abandaba essaawa zino mumbuulireyo office emu Besigye gya holding talina Besigye alinga nganzi talina Besigye he's an activist talina office emu Besigye yagambye tajja kuva mu lutalo lwakununula Uganda lutalo olwokununula ki olutalo lw'okununula Uganda tebutegeeza nti ojja kuyimirirawo ku bwa president abantu basinga okutiisa amaaso betuwa ekitiibwa omusajja bamuyitanga Dr. Martin Luther the King yalidinga struggle y'abaddugavu yalina office yonna mu America gye holding tiyayimi yakwenda ku bwa president wa America ompulidde Gandhi eyali mu struggle ya India tiyayimi ku office yenna n'omubaka Nabbi Muhammad ekisana okusasira kibeere ku ye tiyayimi ku office yenna naye yatambuza obusiraamu Jesus Christ fenna gwe tukkiririzaamu talina office gye yali holding ne Christianity eri all over the world so Besigye akugamba sigenda kuva mu struggle yakununula ggwanga kati bano abatanywa amatanga ffe nga tuli bato nga bagamba Besigye agambye 221 akomawo kankubulire lindako Besigye bwe yatandika okuyimirirawo 21 yafuna 27% eziri official eza isi 27 zebakuwadde neffe nga tumanyi aba yafunye bulala Besigye 2006 nafuna 37% eziri official za isi Electoral Commission nze ate mbirivinga nti akalu Dr. Besigye ke yawangula hands down 26 ne 216 216 yafuna 37% ompulira ndoza no Besigye 216 yafuna 35% 216 nafuna 37% isi bwe muwadde omanyi
kati bannayuganda kino nakyo kankibedicating mu mukimanyi mu Uganda mu America waliwo kye bayita electoral colleges ezisalawo ani abeera president mu Uganda waliwo kye bayita electoral commission kati ekulira muganda wange mukulu wange justice byabakama eyo yesalawo nti owekkotido Besigye awanguddeyo naye tuteekewo bumeka era nze argument yange n'abantu ffenna abaagala okukyusa gavumenti eno okuwangula akalulu kirala n'okulangirira kino nkyogera with authority n'okumanya Dr. Kiza Besigye tagenda kukomawo 221 wabijjeewa nze nkubuulira Besigye n'amala akomawo 221 nze muviira omwanganga oba omusegulira ulira oba omuviira mu kibiina siddamu mu buwagira lwaki Besigye watugamba 21 akaluba akabba 26 bakabbi 211 bakabbi 216 bakabbi omusajja yabba akalulu ako akyali era yakalino kategeka systems ezigenda okumanaginga ka 2021 zize kati onkakasa otya nti 221 ko ojja kawangu ulira abantu asenga mu kimanye Yoweri Museveni mwatu beatingira yako ayina ebintu bitano fyo tutayina bitano babina yalonda akakiiko k'electoral commission akakubiriza ebyokulonda n'akakuulira ekyokubiri yalonda minister finance akawa sente minister w'ebyensimbi yalonda omuduumizi wa polisi erabirira okulonda n'amagye ekyokusatu bwe tutandika okulonda bwe kubeerawo mu Uganda oba tocompetinga ne NRM oba ocompetinga na gavumenti the entire state infrastructure oba ovuganya na gavumenti yennyini eri mu buyinza mu America Democrats kati babisanya ne Trump they are not competing with the president but competing ne republic kibiina ky'aba Republicans kati mu Uganda buli okulonda bwe kubeerawo oba tocompetinga na NRM obeera competinga na gavumenti erina ennyonyi mwetambulira erina sente Bank of Uganda zaabwe erina amagye erina polisi okukugira gwe olwo n'ayitawo byonna eby'eggwanga byonna erina akakiiko kati example endala muganda wange BobiWine yayagala okuyimbira Kyalenga enambole ne bamugaana enambole tebateekayo wadde omuzinga wadde PK machine gun BK47 bwe bwaliyo oba baganye okuyingira enambole awatali muzingolo State House ezikozi BM damu kutudde mu kamera nkikuddiremu nti muganda wange BobiWine bamugaana okuyimbira enambole nga waliyo AK47 tewaliyo na PK machine gun olwo State House erikozi BM ne bagana okuyimbira Lwebusaabala mu makaago aga kati onkakasa otya nti bajja kukkiriza okuyingira State House